kati okudda mwami mu mukulu Kyagulanyi mu bigambo bya lokompose nabyo so yabyogera eri nabyogera n'ebyo kibanga gwe okudda mu kulowooza nti okutegeera kwenkanankana no n'entegeera y'akayumba ka fuuti 15 kweri abantu wamunga amagezi gabe tegasukka kayumba ka fuuti 15 don't kati abogezwa NRM don't waste your time nga muteeka ku mutwe ebitabagasa. One of the most ebita adding a value the statement za mwami Kyagulanyi okutegera kwe kukoma ku statement sezo etika bitabagasa kyomusajja a controlling and a commanding tens of thousands of men no mwita stupid nga gwa abantu 38 oba bali simanyi bameka bakanka oba namba batano bakulemyo controlling so kati kyensaba give credit where it is due. Ntegede bobo yagala okufuga ate tujja kufuga abantu ngo bavuma ko radio 4 nze Adam Kongo program kwensonga kwetuli gundi ennaku kisigaze omwezi gumu n'ekiki ekitundu kuyingira omwaka gw'ebyobufuzi kakati nze nno mbadde sinnagitunulira bwentyo naye kyembadde ndowooza nti olusi omwaka ebbanga lino omwaka ogumu n'ekitundu tekitegeeza nti mwezi gumu n'ekitundu nze kunze ngulaba mu bino olina bye walagaana olina bye wategeka olina ne bye wasuubiza okukola omwaka ki guno nga gutandika omwaka guno nga gutandika your to do list yes ogijjukira kati naawe olabika olina eyiyo kati the question nze gye njagala abantu okwawukanako nakiri nti ate omwaka oba biki guweddeyo is okoze ki omwaka guno abantu gwe ne Katonda ogenda mwebaza ki okitegedde kwaliwo moment ogamba nebaza Katonda olw'ebirungi byampadde omwaka guno biriwa ekyo kimu ekyokubiri olina nebyewebaza Katonda okukuuma nti gwe oli mulamusaawe n'okyawulira nga tukulekanira mu matu ekyo nakyo kikulu ekyokusatu ku nteekateeka zo zonna ze wali okoze omwaka nga gutandika olinako partially zogamba nti because of you okitegera nti nze lwa Adam teekateeka zange ntose ku kino na kino of course Katonda akubeerawo n'akugi naye God is grace nti Katonda akozeseza n'otuukiriza enteekateeka zonna ekyokusatu ekibuzo ndowooza oba ekyokuna oba ekyakumeka nange sikyabijjukira kwe kugamba ogwe ne Katonda wo mugenda kunyumya ki okitegedde so for me that is now the issue ebirala byonna obumwaka biki guno ogwo byobufuzi guleke ogwezi madness will be there kati abamu tubasiibula manyi kati nge waffe waliwo bifo bye twasiibudde dda waliwo abasiibula abali mu kutusiibulako betugenda okuyimbira siibula omuddo waagende mirembe kati naye point esinga obukulu eri nti tukozese ebbanga lyetusigaza okusobola otuukiriza ebigendererwa byaffe because buli omu yalina what to do list era buli omu n'agamba nze abamu masula na makalizia mu mizikiti nga musaba mwena Katonda abakole ki abajira bitunga biganya abantu bakoze mbere kyaganye akabaka sigadde Katonda mwazi mu manyi ne lunaku nga 3 ekyamagero kibaawo fabakiriza anti omanyi fe Bible yatugamba mu James ndoza mu Yakobo obe mu 5 something where naye gamba nti faith without action is a dead one. Okukiriza okutaliko bikolwa kuba kufu kati bera n'okukiriza ate tugwanga musuubi tugwanga kasi omuntu ogwamu essuubi ng'owedde kati olaba abantu abagwamu essuubi babeera be bati bafuuka mu luzunje bayita hopeless people without hope hopelessness abatalina ssuubi kati era abatalina ssuubi bakola ebintu ebitaliimu bya ssuubi okitegera bulungi the likings of bano bagundi abafula bano badekula bafe
bakola ebintu bitali muki mwina ne badikula bano bazaake bani be bantu people without hope ne muzungu wagamba nti who are hopeless bajja olozo vuma ne kati zaake ne kitimu kyawo bamalende bani tebalina suti be bantu bali awo without hope without ambition ngate bagala kutwala gwanga mu maaso ate balitwala nawe mweyo karakita yo karakita etwala gwanga maaso bano kiza nti basobola okuwangula entebe yo no entebe yo walabye president we yamitize masquerade kitegeeza sikutegedde honorable anti masquerade yabadde ava ekisolo president nagira tebujo bangamba his excellence kati deriyo excellence yatuse Orola deri ireko bugaga ayitewo neye jiranga akakira kebwe ngo byakunyumidde bunyumizi bulijjo mbagamba liyeri tetugimanyi nga balimba abantu his excellence kati president w'eggwanga lwayiseewo koyeho kika kai bwera fena tulina okuvira omukulembeze w'eggwanga nga naye anti kati kyekugamba kalazeko mulazi tyowayi otuuka wano oba obulijjo fawe netugamba netukuba mu ngalo so kati kyenyezaako those who without hope muzuukoke wakyaliwo essuubi wakyaliwo omukisa ogutereeza era kati njagala yekirala akakoseera omanyi nokyala musa ku bantu nakule olamusa njagala abantu kirala bakitegeere ti abantu balina okwetondera eggwanga kuki oyo katimba waabwe gwe bazannya era nensaba bannayuganda tuyingidde kati mutandika okwawula abalenzi ku baana mwawule bakazanyiikirizi abayimba basirikawo bebi ne ku maama wa bebi betondere eggwanga oyo katemba gwe bakoze mufu nnyonnyonyo no you can't fool people ate bannayuganda ekirungi kati bannayuganda bategedde nti oba okutuusirwaza naffe tetubikooye stop fooling people kuba kusirwaza bantu nnyo era guno omwaka ne mu Kampala kati nakirabye Lord Mayor naye yatandise era Katemba kati awali yankubidde kakati Lord Mayor agambye budget tajja giyise yani kuzagirekeyo awe njagala tudde kampumulemu katono kuzagirekeyo for radio I don't deal with people without hope. Lord Mayor agambye simanyi budget ya sindabiwulire ebyo obadde oliridawo n'eggulu yayise olukiiko n'engamba nolaba no n'alyoka akunganya akoze laba emigga ettoko. I can't do with the people without hope. So back when budget tajja kuyita n'atandika bo simanyi devolution biki ebintu yalina obikola honorable idozi yalina okukola alekeyo naye mugezi nga bwogambye nti tulinayo omwezi gumu okuyingira election year ino budget temukolera kiba kigenda ate waliwo biri absolutiza ate etteeka lirina oba ayisiza oba tayisiza that is none of my business naye nga ekituufu kiri nti bannakampala wetujjidde mugita stallment wekyali ekyali nti Lord Mayor ngadda mu katembawo wa bulijjo yayitawo ennaku ezo omanyi etteeka limugamba saawa eno kati budget yali badde agimaze nga tutte mu kanso ye kansi gituweereze nange 15 ngiteeke mu parliament kuba that's the law kakati yatuuka awo ng'asooka yeekoza sente bazisaze olwamala bannaye kati devolution naye ani alemesa devolution kyeki mu Luganda okusembeza obuyinza okugabanya ndowooza obuyinza amagombolola gaffe naye ye from day one ng'akyatinkiza ne Kisaka bakyali mu bed with Kisaka twakabira devolution yeeyo ng'ate yalina obuyinza omanyi byebimu ku buyinza bwe bamulekera budget n'ekimu ku byo devolution era buli bulungi mu article 35 omukulu oyo nga batinkiza ne Kisaka bwaba n'amugamba abo bakyali bagenda naku neesimbako bajja kufuna obuyinza amaanyi tokikola
toba buyinza kola era ngo babuze ne mu devolution eno tugiteesa ko tutya kati yekisakanga abera point blank odime yatakyagala kakati olwaleero ali mu kwekozanga agirana aba ekyokubiri nikugambye nti budget gye tunoonya ya 25-26 etandika mu mwezi gw'omukaaga omwaka ogujja neegwa mu mwezi gw'omukaaga omwaka guli 2026 ngaokulonda kukoze eki kati road mayor saawa eno ebimukolera ye frustration of that budget kulemesa budget wagilemesa byo bimukolera yakola politically bweyitawo takola why ekisooka nobagamba nti kale devolution njiwadde Serunjo jajja ogwo mutawaana kuba Lord Mayor ndoza ne mulya nyama ne kye bakola mulya nyama naye bamusimba maanyi godi bamusimba oba bagita sikitegedde lindako Serunjo jayagala kujja mu Kampala bwepulira kuba Lord Mayor Mayor Serunjo jiwange eri ayagala kulekera Latifu ndowooza ate mulya nyama kye kyatuukawo abaana bamusimba lefuti wani batya mwagadde gavumenti neza mugapeseveri badaga tufuge awagale abaana tebaagala ajje ku bwa Lord Mayor okujja kisi kibi naye waliwo abatoogerwako ewaabwe Chairman Nyanzi oyo katonda wako anti oyo ye Jesus anti Chairman Nyanzi ayagala Lord Mayor that one I know ne mulya nyama bwagala ate yagaba kadi munopu kuba mulya nyama yali ku TV program yange naga nti ajja naye n'agamba nti Nyanzi talina wagenda kuyita awo nno n'agenda ewa ne bamutaanulira n'agenda kitebe mbu yeeyogeza abaana kye baamukola kutaka bwebadde tobulabe ennaku zino nga ali mu bigundi mu bineeke holders baamukuba bulungi nnyo nefujja eryo beebo nkugambye beebo bemulowooza nti enkya bemwagala okufuula baani abakulembeze omusajja nga teyampa mawulire ago obutambi bwayitinga naawo neŋamba baana baamuyisaamu eggaali myaka nkaaga abaana bakukube bingi egenda nokuviirako ebizibuufaki kubanga oli Nyanzi tebamugambako omanyi kankula dictatorship esinga mu Uganda wano limageraawo nakamuukya omukulu tebamuddamu n'entebe ye tebagisonganya just ne bwokola ensobi n'osonga mu ntebe y'omukulu kikumala okummisa kaadi just ne bwokola ensobi n'obeera nga omutwe gwe otandisa okwetegeerera ekituka kikugobya munnuntu tolina kutegeera buli kimu kya boosi principal tebamuddamu principal tebamwanukula principal tebamunyega principal n'okutemya obubi kikugobya munnuntu si bye bano ewaffe bye bajooga buli kiseera nti ze nagamba tumutereeza ekyo kikugobya munnuntu kati yeyo problem yaki yoyo kakati bwe tudda ku Kampala budget eno nebola beefunye installment eri awo beesika beebuzaabuza ye Lord Mayor bwetugiyisa yakola yalowooza ajja kubonyaabonya bano ababiri ekyokubiri awo ajja kufunirawo akagamba mulaba era gavumenti yammwe tetwagala gavumenti ya NRM yatumye ne budgeti ebyo byonna mbisuubira kyokula nze muteze amaaso neŋŋamba omugezi genda obuulire abantu ti ensonga evudde ku ki kubanga baali bamasterinze media eno kati awo naffe gye tubakubira era Abaganda bagamba akalina abiri olonda ejjinja nga gakola ki atega kalaba kakati nno mulina era nasanyusa nnyo ne speaker mu ddakiika bbiri ono atudde meeting onawo amusindika ekiwandiiko ondwisa kwaye yasindikiddewo ekiwandiiko ondwisa dire era namwamula bulungi by 14th mba nina okuwaayo budget ya one minister esobole okuba represented ku 15th mu parliament ego oli mu back and forth neŋŋamba awo ate awo nze kankolera kuba nina gye tulaga omukulu yakamisinga meeting simukageze omuddiringano eza kanso kitegeeza subject for impeachment erabika eyingiddewo ensonga we eziri kati eno bwagigaana okugira neyezanyisa awo ngeri tukwatugira
Gavana batandika process. So kati oye Kampala. So kati bana Uganda. Abadde bagala nnyo budget bwe mulaba budget ye Kampala tenayita oba ebizibu byonna ebiriwo mwenna mumpagire nti omukulu Lord Mayor atandise okuzannya obuzannyo bwe bujangu nkwekule era mu Kampala lino omukisa nti nze mu mansi talinze era mbuwokinga mbuchekinga kakati obuzannyo bwe bunagenda mu maaso automatically nja kuivokinga power 79 article section 3 subsection 3 so chekibeerawo nga yeremye company you veto because that's what he is doing is unlawful kwane bobo yagala devolution olina option yemu tegeza abantu ngabo yagala kubanga by the road me abadalo nchinga political campaign ye hey manya yagala omanyi jukira yagena natabangula kikatonga naloza ajja kuyitayo kuwa president onalabanga kimwocha namaliza nga alina kuagala kudda Lord Mayor atakata usasuka wa China wasobola okulaga walala ayitewa muntu ki honest akyasobola okwentrustinga Lord Mayor n'obukulu kakati ye abadde alaunchinga political campaign ye abantu bwe batamanyi era nga either we bimukolera bwe kiyitawo afunamu bwe kitayitawo manyi kyajja okugamba mulaba aba NRM kye batukoze ffe twabagamba naye bamaze ne bakussa ekifuba kyabwe awo kati kyofa togabye ngenda fuuka ku muti era kyofa togabye amanyi nze mbivuddemu yengulu ayiseewo kakati njagala byonna byonna bigamba abantu bagamba alo kalimbira agenda balimba kubeera ebyo bya atigo oyinza omubuuza nti Kampala gikoledde kyokujjako okubalimbalimba kati abantu batandise okulaba bagamba naye gundi 15 years era kyofuna nze ngamba Lord Mayor musobola omuwagira ekisanja ekijja mumuwagire on condition abawa accountability byakoze mu kibuga nga bwe nagamba nga abantu bali nti waye goli wano bino ebyokuzina amazina is not an issue okutambulanga president tekikola abantu bagala kumanya nti nze mu Kampala iddi kikikyolese Kampala up to now abantu bakyakaba Jennifer Musisi bwe yagenda ddi Steven kono musikami to 10 years ne buli mu Jennifer Musisi Jennifer embawulira nange abantu bakyalowooza omugenzi Sebaana ne buli kwagwa batona kunyumyako kikukaba maziga buze gaziga bwa kirogo kiki Tokati wali byamujukirako ate kiki ade Lord Mayor oh my god nalabye ebigambo bya Mwami Kyagulanyi nga avuma ayomba yagambye ko Serwero the other day yabadde Soroti City n'abiddamu nti abantu beeyo baddu bamwami Museveni nakoze ekigambo stupid referring to General Muhoozi but tugenda nga like was vulnerable given such utterances twingira 2026 yali Bulemezi nayogera ebigambo byebimu he literally said the same words yesterday nalabi Piero you bavudde ne baga nti baagala ono yeetonda basiki bamutwala mu kooti ekisooka naali kubiriza baganda bange aba Piero you obutamala eseera nga badda mu muntu of such a caliber eye international leader wabanga national leader byasobola okwogera awo kati mutegere nti kwe kutegeera kwe era oyo bw'ati okutegeera kwe kulina kukoma ku level eyo era nzija kubeera surprised nti bwe kusukkangako kweyo level I will be surprised ate siri surprised bwabagamba nti byebyo ekisooka njagala kumanya yagenza obyogera nga ali soba upstairs oba waliwo atabeera soba I doubt bw'obanga oli soba tosobola kugenda ku military general CDF gwe kyotosobola nakukola gwe n'akabiinaka abantu 3 kakulemya okufuga ono simina number years tens and thousands of men and women in uniform kategori ki bogendo comparing with stupid and who
kitegera ekyokubiri baddu ba mwami Museveni how President Museveni is a slave master and he is practicing slavery kati awo yendowooza yeki kati okudda mwami mu mukulu Kyagulanyi mu bigambo bya Lokompo nabyo so yabyogera n'ebyo kibanga gwe okudda mu kulowooza nti okutegeera kwenkanankana no n'entegeera y'akayumba ka fuuti 15 kubiri abantu wamunga amagezi gabe tegasukka kayumba ka fuuti 15 Krisaba Piero, you don't waste your time. Oyo muntu alina amagezi agenkanankana mampi nga akajika fuuti 10 akayumba ka fuuti 15 nga yakutawanyambo ate doyi yayogedde kino tabakwasa na pressure kyovula president awo watu singira teyeteka ku pressure at 80 years the man has never been gwali owulira ku president Museveni bamulabyemu pressure fetulwala pressure kubaga fetweralikirira nnyo ekyo kimwe kyokubiri bwe twabadde Luweero eyo ewaffe Nakaseke ekiwoko Bishop Weruwero atwala ekitundu ekyo Bishop Kiseka 2 omanyi waliyo Kiseka 1 kati yetu mweteera Kiseka 2 yagenze n'atubula story awo yali agenda okusoma South Africa yakozesa Egyptian yalina ebitabo bingi nga bisuse ne kiro olubusinga ali mu kiro 10 mfo kyo kirana mu 5 bla 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 ne bwa bituusa ku ssomero ku university ene ye nga bomanyi omuleera yayingiddewo alaze professor gundi ye ki era mulaza ali ready kubanga ne bitabo byabadde consulting abikola ki abirina nze tuna pikinze mu something kachenjagalo gamba banna Uganda ddala abantu abawagira enabyo ne President Museveni Professor bwatunira ebitabo byonna list y'ebitabo byalina n'abicheki nga kimu ku kimu yamugamba kimu these are outdated okitegera now instead namwa list empya namugamba bino bibino byogenda okozesa these are no longer even nga ebimu biri mu version 2 tulimu edition 12 kwegamba nga really they are outdated era kyebakola ne babimujjako eventually yagenda okulanga bigenze mu muliro kakati n'atumaliza nga atugaba naye emikwano gyati nawe omukristaayo yali wano oba omukkiriza mwetikanye ebitabagasa ye bottom line statement mwetikanye ebitakola ki kwa ye yabona nageze mu airport akoze atya yetise ebitamukola ki ebitamugasa ng'ebimugasa birala don't kati abogezwa NRM don't waste your time nga muteeka ku mutwe ebitabagasa one of the most ebita adding a value the statement za mwami Kyagulanyi okutegera kwe kukoma ku statement sezo awo that is the level gyatwalirako eggwanga era ye president gwe mwagala afuuke president ng'okutegeera kwe kwa kumpi nnyo bwekuti kakayumba ka fuuti 15 katemwetika bitabagasa omusajja a controlling and commanding tens of thousands of men nomuyita stupid nga gwa abantu 38 oba bali simanyi bameka bakanka oba namba abatano bakulemyo controlling as I'm speaking now nupo bebesigaza abakanga we bali 60 bali 57 57 or 58 alika inako 27 if not 22 bonna bambalinda de 6 months bakrosige bagenda walala even some tebakyamuulira ate bakyagenda nayo baga tetuli agenda mu byakiyaye obagwe kati batandise okuyita mu yaye ngodda ku muntu a controlling tens and tens of thousands of men and women from generals to private golina kati. So Pierre, I beg you baganda bange please tetwetika bitatugasa twine bitugasa let's think for a bigger picture. Era mu gwanga abo balina okubeera mu abo. I told you when I was beginning today's show nti waliwo okubeera abantu abali hopeless, people who don't have hope.
who have lost hope balina okubeera waawo balina okubeera mu ggwanga by the yeyo mix of the world a country neryo ketambula bulungi kwa kati anyway it was regrettable nina ali musabinga bina musaba okuva ekyewaffe eruwero nti mwami Kyagulanyi bwe batwena byakwogera tokyamuka mbadde nkusubira goli ku level etacha nene weereo kyamuka nnyo enewe bwe batomanyi kyakwogera sirika tokyamuka kyova nagamba nti first join NRM ojoyingireko kiro kuroza tumuzeeyi osome odde mu kusoma nga ffe tudda mu kusoma and tap on the visionary, knowledgeable and experience of the greater man. Abeko nichomuyigako. You will be a good person. Kanti ona inechitama nechigwagwa. Ato chicho. Kubono ye okay. Linda ko ekitaba ni kiri kintu gamba Choto kirabye ki ame commander owo Solomon yakolachi. I don't want to tell people what he does. What he does might be contrary to Solomon Kampala akolachi. And what can he do? Ayinza managing a primary school of 1,000 people? 100 people in nursery school? Obagwe tata ababaka 5-8 bakulemye okumanaging. So sometimes let's zenjaga nyo tuwe credit where it is due. Nga I have my phone call friend simumanyi simulabanga kusumibwa afanana makolo of kavuma naga wanu tuwe credit where it is due kati olwaira agenda kumpa credit nti mulago kubiri roundabouts are taking shape wali ku Grand Imperial roundabouts are taking shape olaba kati transport atanise ebintu bitandise okukola ki linda ko enteka capital bitandiko kwakola be ekintu so kati kyensaba give credit where it is due. Ntegede bobo yagala okufuga. Ate tujja kufuga abantu ngo bavuma. I always tell people by the way waffe kati nakaseki I'm happy kati bigenda bigwawo. Ebyo okuvuma. Ati batandika nimba gamba okay zinja babi. No tunulira akuvuma ngo mutunulira no labalaba no gamba labemba embate no lengere emputa. And now liyale katoketu de mabega. Bobi Wine olina kaki. Government tasola mulisa wiki namba omaye bantu tugerere sekubira I respect people I'm a minister by virtue ndoza nali badinga boy baba I salute nituyitawo ekyokubiri mulina ebintu byetukola naddala wano mu Buganda ekyo nakyo kakyogera Adam tulina ebintu byetukola ebyekisiru ebintu bino tuma bikola tuba netwesimira omusingi omubi naddala ffe abaagala okukola ki okujja mu buyinza abo abagenda balootanga batambula kati omaze okuvuma CD ekomanda aname komanda biri kabiri ebitaito simanyi CDF simife bitatubitegera nomaze okuvuma ameki komanda mpula bulungi gomanyi nti one of the factors wano sa America oba Bungereza these are banana republics at the end of the day democracy to growing muchi kati gomanyi nti senga mpangula akalulu I need his support 90% kati wano ababongo bukafe tubitegeera abatali babongo musirike era nsobandoza n'abasajja babawulira nabo kamba yambeko I borrow my brain a bit nti okimanyi bobera mu nsi zaffe zino ezisinga nti once you are close to winning over an election naye acceptability wetaga 95% if not 99% of the army ekyo kimanyi baned kati govuma omwetaga ebitundu nga 9 banga atema omuti kuotudde exactly actually is biting the finger which feeds him wetaga ebitundu 9 ogamba kubanga eriyo point egamba nti you are coming to be my commander in chief awo musirikale omutta kati commander in chief omuyise eyali badde twaisiwo omaze omuvuma bwotyo kati encho mu expecting aje asamani afande
I report for duty. No. Do you think he will accept you? They will not. Kati awusibe obusiru bw'enjoka simina fe nange mbanvu miyoba. Obuba busiru bwaki? Kubanga komando ono tumwetaaga. Waliwo akaseera we tumwetaagira. Waliwo ojja omwetaagira. Kati so omuntu gw'otenda vuma nnyo IGP owa police bamuyita Commissioner of prisons, and above all CDF. Katosola kuvuma ame commander novuma IGP novuma Commissioner of Prisons. Ezo zibaita armed forces. Sizo ezo. Tuina eyo ango jireka eyo coercive gundo of a state. Eyo jireke ojetaaga olina jikwana buki. Kati ate eyo masina lembi nnyo lwa nsonga. Ompulira bulungi Adamu. Kalira. Obubi bwerina nti atetegera ekintu kimu mukama waffe ayogedde ki. Agamba ki. Kati o expecting abasajja bano bakyuke Jeno Muhoozi aje 2026 mpozi muzita mtyange na kusoma 14 tulonda 12 14 balangirire 15 awo ajja akube saluti agamba samani afande I'm your humble servant Jeno Muhoozi kaine rugaba omusirusiru tekisoboka. Ekirasoboka It's miscalculation. Atyo kati awo busiru wetulina songo badde mwetaaga nti asobola ogamba kogambe muzeyi the will of the people. Waliwo kye nalabye Botswana nalabye the will of the people. Opposition leader yawangudde akalulu. Yes. Naye bwe yabadde agenza okulondera omusirikale yabaddewo n'amuwa saluti. Omusajja olwawangudde obwa president oli gwe yasoose okujjayo najja n'amuwa n'obukulu n'amupromoting. Eyamuwadde saluti ng'agenze kakati ekifaanagana kukyagala faanagalako na kino nti weetaaga amagye bw'oba oyagala kuba president wa Uganda nga bw'oyogedde and you are now calling them names. Yes. Nga bw'obuyogera wano. No, we need them. Nze to me, okay, kankulireyo ekintu kimu Adam. Sigana atera nkimanyi change is a fact of life. Nenkyejja. Nenjagala tukyengingire mu bulamu. Obugenda okugamba oyo akyali. Simanyi ekizibu kye tulina abantu bama oba emotional intelligence oba which kind of intelligence is that? People are not calculative. Saawa eno ame commander yani ye General Muhoozi Kainerugaba. Okitegedde? Kati General MK saawa eno oba olina omukola putinga oba otitegedde ekigambo kyenkozesa olina kumpi mukola putinga abeere ku side yo omukwani abeere ku side yo asobole okukola decision ye yesooka kya omukulu ez'okulonda. I salute you. Ekyo omanyi musajja Botswana kyabadde akola. That was just a gist of saying I salute you. Kubanga weewaddeyo okusobola okuyimirira ku bwaki kuba president. Kakati nabo in return omwana oli omujjukira nti sajja oli yanzikiririzaamu kati olwaliro omuyisa omuvumye what about the tens and thousands of these men and uniform? Because you need them as well. Era bajja mubuuza problem really. Bajja mugamba ekigambo kimu tenafanda unasema nini? Shida gani ile yabuka kichwani? Bovuma commander wenawo bavumye ati kachengamye nti you are now losing a whole block. Ati je tusingo kwe kati eyo ye mistake muje tulina. Olujja ne bagamba baatuloga musajja alemeddeko. He knows how to handle his people. Toli muulira mzinga musirikale we n'omuntu wewe mujinga ne bwaba omunyiza gaba wekijana wacha lwaki akimanyi nti abaana bano abeetaaga mu kaseera akaki kubanga bannange let's accept the fact twetaaga acceptability over y'abantu abo nkulayirira entebe ogikwata bulungi n'otowulira kaakunienya. So on coming the other side ate n'ekirala naffe because these people are few batono kati kankule twagenda mu registration ya NRM
bino bitwali tuba membership nga we are 12 million people. How many voters? 15 million people. Kakati 12 versus 15, they tuli mu 3 factorial. Factor of 3, I mean, gwe 3 kati fetu kusinga 4 times. Then tusobola kungamba, with all due respect, you can't win us. Ekisooka nebaza nnyo abantu mwena okuba esimu oba owuliriza n'okuteekamu ka airtime n'okuba nakyo kikulu. Ate naffe mutwebaze ekyo ky'abantu bwe bagambe batwebaze. Kuba naffe bakuuma myaka tugenda mwezi buli lwakusatu gye twatandikira si gye bali. Ekyo kikulu. Naye n'omwana ono omugundi gwe badde ayogerako Joshua njagala mutegeeza akantu kamu. Kafeero yagamba nti kale ku nsi eno gy'olaba ekanudde amaaso ogamba onoobeera otya okutwala ebintu ng'eri gy'olowooza nagwe eno ensi egunjuza muliro kati ogenda okunnenya sitaani naye nga bwe yali akukema yakusanga wasimpo era n'ono ono gwasemye agamba naye wabula omukulu ono simutegedde bulungi agambye Buganda wano bikino ebiddako Abaganda kino kyo nkibagamba kati bannaye nze Kabuye neddirange ye ndi muzzukulu wa Kasujja. Abaganda mulekerawo Katemba olwaleero wenjogerera Bunyoro sub-region ndoza ye region mu Uganda esinga enguudo ekula ku speed yaki ne president mwezi guno gwennyini agenda kulonjinga parish modo Bunyoro lwaki tagironsindidde Buganda manya 4 acre modo kikwaya lwaki tagironsindidde Buganda olwaleero ogenda okulaba nti n'emikolo gye twali tufuna no mu Buganda gigenda wa nga bw'otegedde ezengalo zikulaga papa lwaki wano tetukyagifuna. Ekyokubiri tosobola kulwanyisa nkulaakulana tufuuke nga ojjukira bali ab'ebushenyi omuyayi olwayingira bwati ne bakyuka bwe yagenda be basooka okugira bati yagamba gwe kati gobaddeyo kati kugira boti ffe enaalemoye embeera neekolaki kakati ffe tuli mu doyi ng'ate tukimanyi nti naafe akasanke kakulema. Nze kinjagala mmwe abaagala simanyi obukulembeze mu Buganda mutegere akagambo kagundi ke yayimba Kafeero munnanga akasanke kakulema omanyo kamala ebyoya nga tojja weekanikirira nti abampe n'eŋŋaŋa olwedde bwe tuli kakati kiki tulina okukola essaawa eno tufuuka abategeevu. Omanyi nagambye waliwo nagambye omuntu emisana nagamba oba tutugize nembaga nedda eriyo abatamiivu b'obwongo era n'abalwadde b'okutegeera. Kati nsaba bannayuganda naddala mu Abaganda mulekeraawo okubeera abalwadde b'okutegeera. Saawa eno omweyogerezo yakugira kaki naye ekinaakulyako egundi amenvu kigira mususa kati ffenna tususa emenvu tujajjatte tusobola kudda ku mutabani w'oli Sandhurst trained bameka wano mu Africa bagende Sandhurst Sandhurst trained nojo omuvoola oleesa obuzibu n'akatono omusajja kabadde afunamu ensonyaga kitegeeza ate jjukira tewali muntu akukwatira ku mwana n'osigala oyinza okulaba omuyayi bwajjayo ag'obuto gonna n'abaga atali wa kinaana n'olaba bwabwatuka. Kakati nze mbadde nsaba tulekeraawo katemba w'obulwadde bw'okutegeera tudde mu katemba atutwala mu buki and second lastly nyumiddwa nnyo abantu b'ewaffe nakasekera abavubuka bange bagobye omanyi bo batandise okubagoba abavubuka ba Gaza bali okwo beyita ba Gaza ssebo bonna bali oludde bali ku mikutu edda bali tebabikola naye bo bagamba omuyayi atukubye emyaka ena tetulina kye tulaba omugezi agenda n'ekigenda mu maaso bagenda okulaba buli kimu tukikola baali bakaba enguudo daga ekiza President Museveni wabeera ne mukwano gwe bitambula kakati ffe batandise okugoba mwegobeeko katuwulidde bano osimanya abawa ab'empigi abo bo musajja wange ennyini atamanyangalako nti alina omuntu ate ekirala mulekeraawo okutema emiti egimera egivaayo
amera ne musula ne mutementega banji bagala okuntema nebeerabidde nze muti gwawe kati mubuga wakale tugenda koma anoze Adam Kongo minister tugenda okomya ntudde nga tuzze mama bagaza boys obukama bankumire big up mwebale kubako